kati tugenda okukola abamu mwafuna omukisa nemulaba ebyagenda maaso nabulagala naye tetugenda kubiraga byonna, tugenda kulagako aboogezi kubanga tetwagala kudda mu maziga. Olwekyo togezaako okuyingiza njakulaba bino byonna ebinaabeera ku lutimbe okwogera okulimu kubanga nza kwalimu eggumba. Bwe tunaamaliriza wajja tujja kufuna aboogezi abalala, naye katusabeko bukalanzi. Ate nja kubasaba musirike bw'oba nkowulira olina akaboozi akakuweta ne muno wali tunawo ekisenge ekirala oleke banno bawulirize embeerayiridde ebalemu. Abalangira n'abambejja bannaalinnya abazaana Ssebo Katikkiro Charles Peter Mayiga, Maama Nnaabagereka, Bamasheikh, Obuganda bwonna obukuŋŋaanye wano kambalamuse nti Omukama mulungi obudde bwonna era ze mbeera ze weewaawo. Amannya nze Dr. Sekitoleko nga nze Ssenkulu ow'eddwaliro ery'Ensambya ng'ate nzize ne Dr. Martina Kabenge Kalanzi nga musawo wa mitwe mental health, nze ndi musawo wa bakulu mwandiise abakadde nga nze nakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okulabirira Omulangira Daudi Goloba nga nze mu Uganda mwaka oguwedde. Obuvunaanyizibwa obwampeerwa Omulangira David Namugala nga Omulangira yafuna obukosefu tuuse mu Uganda. Ng'abasawo tulina amateeka agatukugira okunnyonnyola oba okutotola byonna bye tuba tuyize ku balwadde baffe, naye ate tulina obuvunaanyizibwa obw'okusomesa, obw'okulambika ate n'okugumya. So nja kwogera mu ttuluba eryo nga mujja kunzikiriza nti obulwadde nja buyita ku ngulungulu bwe ntyo. Mulangira bwe yajja omwaka oguwedde mu Gatonnya 2024 yajja nga alina ekizibu ky'okussa ng'azitowereddwa okussa bwa ate agaafuuka amabwa amangi nga tegawona. Era birwadde oluusi bye tugamba nti bijjanjabika era bijjanjabibwa, wabula twalaba n'ekirala ekyatandika okukyuka ku Mulangira nti yatandika okukyuka mu bwongo n'afuna ekizibu kye tuyita dementia abamu kye mumanyi, nga ekizibu ekyo kiva mu bintu bingi era ku ye bwe twakola scan twalaba nga mwekiri oba twalaba obubonero obulaga nga ow'ekiwago abadde akendedde nnyo olwa badde appetite ebadde ntono, amalagala gabadde mazibu okumira n'enzijanjaba, naye weeks zino ezisembye yagenda azikira katugambe nga kye tuyita consciousness takyategeera nnyo bigenda mu maaso, okwogera ne kusirika n'abeera nga takyanyega nnyo. Ekyo ne kitweraliikiriza era n'aleetebwa mu ddwaliro, yasookebwa ku Novic ate n'aleetebwa Ensambya. Bw'atuuka Ensambya twalabanga kati risk we y'endwadde zino eriwo tegenda tukkiriza kujjanjaba ndwadde zimu, tuba tulina zireka ne tukola kye tuyita palliative care okumukkakkanya mu mbeera gye yalimu era Omukama mwe yamuyitidde mu mbeera eyo. Njagala okwebaza abo bonna abayimiriddewo ku lulwe, abamulambula ng'ali mu ddwaliro, abaana abamulaze omukwano ng'ali mu ddwaliro, abasawo abamujjanjabye. Kozesezza mukyala Phyllis Mukasa mukwano gwe nnyo abadde atuwa ku magezi era yamujjanjaba nnyo ng'asiibuddwa mu ddwaliro. N'ebigambo ebyo Omukama tusaba amuwe ekiwummulo eky'emirembe ate nammwe abakuume. Ayi Ssaabasajja awangaale era twakuumye bubi. Webale nnyo Dakitaali olw'ebigambo ebyo ebirambise obulungi ennyo enfanga bwe yali ey'omugenzi. Nabategeezezza nti ngenda banjulira Obwakabaka bwa Buganda nga bwe bukiikiridde bwe buzze olunaku lwa leero, era nga waggulu Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga tuli naye obugalo obw'amaanyi. Oweekitiibwa Joseph Semwogerere Katikkiro eyawummula tuli naye mulwanyamuli. Oweekitiibwa JB Walusimbi naye tuli naye.
Oweekitiibwa Emmanuel Sendawula tuli naye. Oweekitiibwa Sylvia Mazzi tuli naye. Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu mujjukira nnyo yali mu kifo kya Oweekitiibwa Kotilida Nakate. Dr. Reverend Kajumba tuli naye. Oweekitiibwa Kaddu Kiberu tuli naye. Oweekitiibwa Kaddu Kiberu yaliko minisita. Oweekitiibwa Ahmed Bamweyana naye yaliko minisita naye tuli naye. Oweekitiibwa Birigwa naye yali minisita. Jjajjaffe Namugera Kakeeto tuli naye wamu ne Ssaabaganzi. Nja kusaba bonna tubakubire engalo ez'omwanguka nga bakiikiridde Obwakabaka bwa Buganda. Bw'otunulako ku pulogulaamu yaffe mu kiseera kino tujja kufuna Dr. Edward Kayondo ng'ono munnabuddo ajje naye atutegeeze ensonga zino. Dr. Edward Kayondo munnabuddo abeeko byatwanjulira. Abaana ab'omulangiro mu buze nabo nga beteekateeka okujja okubaako bye boogera. Maaso awo tujja kuyita Nnalinnya Namikka yajja otuyitira Nnalinnya Dorothy Nassolo okuva mu nju ya Ssekabaka Muteesa II. Nja kusaba ku lwa Dr. Kayondo bannaffe ba cricketers mujje mwogere bannabuddo boogere nga bakiikiridde Dr. Edward Kayondo. Bannaffe abo mwanguweeko tuli ku budde. Ate nja kubasaba omu yekka yaba ayogera ku lwa banne. Kale. Kitalo nnyo bassebo ne bannyabo nga bwe mwawulidde nga tuli ekibuli Katikkiro Kamalabyonna bwe yabadde ayogera ku mubuze yayogedde nga bwe yali ebintu bingi naye nga yali muzannyi. Yayogedde emizannyo ebiri gye yayogeddeko. Yayogedde ku mupiira kuba yazannyirako ku UCB. Abamu abalina emyaka egigenzegenzeeko mumujjukira yali goalkeeper. Naye ate yali muzannyi ku ngwa owa cricket. Mujjukira Katikkiro bwe yabadde ayogera yayogedde ku obusiraamu engeri gye bwajja mu Uganda era nga bwe bwalina emitindira oba emirandira mu lubiri.
naye ate era kyekimu cricket yalina emirandiro egy'amaanyi ennyo mu lubiri. Eyaleeta omuzannyo guno nga bwe babaga nti omuzannyo abayindi baaguzannya nnyo, naye omulangira George Mawanda eyali kitaawe omuto owa Goroba ye yaleeta omuzannyo guno n'aguleeta mu baddugavu era ne gukwata nnyo nnyo mu ttiimu yaffe y'abaddugavu. Kandooze nti omulangira Namugala waali ayinza okukyongerako naye nga yaleeta mutabani we owa Prince George Mawanda yatuvaako, Fred Mulondo yazannya nnyo nnyo akazannyo ka cricket, naye ne Daudi oba Dauda yazannya nnyo omuzannyo ogwa cricket. Yazannya mu ttiimu ya Uganda, yazannya e Buddo, yazannya mu ttiimu ya Uganda, n'azannya ne mu klabu ezaffe eza bulijjo. N'olwekyo tuli banaku nnyo okuba nti abayindi bwe bagenda abaddugavu abazannya ennyo nnyo akazannyo ako n'okukasaasaanya mu Uganda wonna, Dauda yali omu ku bo. Era bannange bano be mulaba nabo baali bonna n'okuggyako nti bo baali bato nnyo ku Dauda, naye tulina essanyu oba tulina okwennyumiriza okuba nti nga bwe bagambye obusiraamu bwokasi bwe bwava mu lubiri, naye ne cricket abadde nnyo bayatwala nnyo emirandira mu lubiri. Nze nina ate okwennyumiriza ennyo kubanga munansonyiwa naye wali mwami Matovu Daudi gwendabye tasobodde kujja, mukulu wange naye ng'azaalibwa Daudi Matovu nga bwe mumanyi yali azaalibwa Omumbejja Ndagire Enankulabye y'omunzi ate nze abansomesa akazannyo ka cricket, naye okuba nti naye waali kibadde kirungi. Naye nga bwe mbadde ngamba nti ffe tuli bannakuwavu nnyo okuba nti bano be bantu abayindi be bagenda abasaasaanya omuzannyo ogwa cricket wano mu Uganda. Dauda kaakati tubadde tulowooza nti tujja kuba n'omukisa okumukolera ekiyitirirwa, naye ndooza tujja kukikola edda, twandikikoze wali ng'ayingira, naye olwokubanga olw'obuzibu obutali bwebangire tetusobodde. Naye Dauda mu cricket ezannya, nze nina nga bwe ngambye nina omukisa nti ye yali muto nnyo ku nze, era nze nagendanga e Buddo ne muleeta najja okuzannya cricket, n'agenda e Makerere mu Mitchell Hall nga waliwo omukyala gwe bayogeddeko amujjanjabye nnyo. Oyo yali mukyala wa roommate we gwe basulanga naye mu Mitchell. Ebyo nagendangayo okubakima nga buli kaseera ngendayo nkya ku makya okubakima, era nina kwegamba kyankoze bubi nange okuba nti munnange oba munnaffe yatuleseewo, kubanga bwe twali nga ffenna nga tuzannya omuzannyo guno. Bano bonna bonna be mulaba wano nabo bazannya naye newankubadde nga bo baali bato nnyo ku ye. Nina wano mwami Luswata, nina wano mwami Kisubi, nina wano mwami Kaheero, nemba ne mwami Luswata omulala, naye bonna bonna baali bakwano nnyo 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 baggolooba. Nga bwe mbagambye abayindi bwe bagenda ne tulaba nga tetulina gwe tujja kuzannya naye, ne tugamba nti tukole ki? Ne tugamba nti katugende ebweru. Twasooka kugenda Ghana, bwe twavaawo ne tugenda e Bungereza, era twagendanga naye, twagendanga ne Goroba. Mpozi ono ye kamwogereko ekigwe ono bwe bazannya ennyo ne Goroba mu club, era naguno gwaka alikoda gye baateekawo olw'okukuba obugoba obungi ennyo baagikuba n'omwami ono nga kano ko kakyali kato, Goroba yakuzeekuzeeko, naguno gwaka ekyaliwo. Ono ye mwami Luswata Paul. Kyewuunyisa nnyo emyaka kakati 35 egiyise.
naye nga bwe ŋŋambye tulina okukola naye kale munyazi Mungu amuwa ekiwumula ekirungi naye nga tusanyuse nnyo okuba nti abantu bangi nnyo abazze okuba nti bazze okuwerekerako Omulangira Golooba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo bannaffe abawuubi b'omuggo. Noza cricket tennafuna linnya Ganda, tujja kwebuuza Kamalabyonna yatera otuwa ku mannya ago. Naye mu kiseera kino nja kusaba Mulangira Kayondo naye ajje ayogere ku lw'ebuddo. Yeddirango katumusabe ajje ayogereko gye tuli. Webale nnyo Mr. MC naye n'abengo balangira. Erinnya lyange Nze Kayondo, Dr. Edward Kayondo. President Wanabudde yawummula naye Peter Muliira n'omugenzi Nagenda bo nga bagamba nti gwe baawummuza. Si kituufu nawummula. Abaaliwo nga tusabira omugenzi mukyala wa Daudi myaka ng'ebiri esatu egiwedde yagamba ennamirembe n'agamba nti bwe nfanga Kayondo yakolanga ki? Bwe yafuluma nange ebweru nange ne muga nti bwe nfanga era gwe okolanga ki? Kwegamba ndi wano okutuukiriza endagaano gye twakola n'Omulangira. Naye yansiba akakwakkuliza akalala. Yagamba nti tolekangayo akantu wadde akamu. Ate nange tebankubira lugambo. N'olwekyo mwesibe ebbiri. Mu 1961 Daudi yajoininga Buddo Junior School. Dauda. Awo essomero lyalimu abaana nga 150 naye nga 15 10% Balangira. Katabaazi, Suuna, Ssaabasajja, Namugala, Ndawula, nina gwe neerabidde, Semakookiro, Kajumba, oyo mwogeddeko, Ssaabasajja alidde sikola. Kaakati essomero lyali lyabwe n'olyoka ogattako abaana b'abaami. Lutaaya n'atuwa 6, Brigadier Dani, Meria, Namusoke, Kantu Kitikiro n'atuwa Waswa. Kisingiri n'aleeta Omumbejja w'ennaakulabe bamuyitanga Ndagire nawo n'aleeta and so on. Bwe wajjangako awo ne baddako ba notables be bayita abakungu nabo ne baleeta. Kwegamba essomero kintu kyali kyabwe nga kizibu nnyo. Ffe waliwo wano agambye nti ate gwe wali luddawa. Siringi 2 ag'Emmengo Primary School nga gatawaanya bagenda ate 250 nandibijjeewo eby'Ebuddo Junior. Abantu abasomera Buddo Junior ne beeyita members of the Buddo family. Ffe abataasomera Buddo Junior tetuli members of the Buddo family. Obasanga ku cricket club era banjawuloko ku ffe balina kye bayita snob value. Kaakati ne batambula ne bagenda. Eyali abaweerera yali Nkuluze gye bayita Royal Treasury. Ababaddeko e Bungereza mumanyi nti essaza lye bayita Cornwall, the Dutch of Cornwall, lye livaamu ssente za Nkuluze ey'e Bungereza. Mu 1960 mumanyi ebyagwawo, omusajja Obote n'atudestroyingira system. Bugenda okukeera ku makya ng'Abalangira 10-15 tebalina school fees. Kubamu ekifaananyi abadde Omulangira buli kibakuleetera mu mmotoka bakuddizaayo mu mmotoka naye nga bakubanja ki school fees. Headmaster yaliwo
bamuyitanga Kibirige naye erinnya lye eddala yere taata wa mwami bamuyita Mutaaga. Mutaaga ali ludda wano taliwo. N'agamba nti abaana aba Mutaaga yimirirako bakulabe, kitaawe yakola omulimu gw'amaanyi. N'agamba nti abaana n'abazaayo ntya. Kye yakola essomero lyali Katale n'ateekawo ekibiina ekyempatiira ad hoc bakiyita ki ekyempatiira. Abantu ne bajja kuba baali interested ne basasula fees ezo ze zaalabirira abalangira mu biseera ebyo. Ssebo Mwami Mutaaga newankubadde muzeeyi yagenda naye batuuka mu 67 batudde P7 abamu bazze engulu abalala bagenza awalala. Mulangira Golooba yajja King's College Budo 1968 bamuteeka mu nju Australia House. Enju zaffe zonna okuggyako Muteesa House zonna za Commonwealth countries. So bamuteeka omwo. Kye yasookerawo okukola kwe kuzannya emizannyo nakunakuna. He was an all-rounder. At that time, nsanze oba cricket boogedde, walingawo omusajja mu West Indies gwe bayita Gary Sobers ng'akuba cricket. Queen n'amuwa n'ekirabo ekya Sir Gary Sobers. Golooba ne tumutuumaani Gary Sobers. Nga bwe mumanyi abalenzi basigala baki soon eriiso lyagwa ku muntu era naye Munnabuddo. Okuva lwe yaŋŋamba nti otolekangayo kintu bannaye munzikirize njogere. Omukyalo oyo bamuyitanga Sarah Wairugala yejja ne 1907 nze najja 69 ya below me. Sarah kitaawe yakolanga mu Uganda Railways yali manager. Omanyiza omulimu gwenkola kwe kubeera nga noonyereza kumpi ku buli muntu. Nagamba dda bampa omulimu mu ISO naye abali wano mwagaana. Kakati Sarah mwe mwavaamu ebibala omulangira Simbwa kati omugenzi ne Nakayenga yatuddewo. Wali ya Munnabuddo Sarah Wairugala. Ebuddo yali wicket keeper wa cricket era yali goal keeper. Bwe tugenda mu maaso ne bamulonda okuba sports prefect mu 1972. Kati mwandyetaaze okumanya ba classmates be baani. Mumanyi minisita w'ettaka gwe bayita Sam Mayanja? Exactly same class. Lwaki muwowoola? Same class. Mujjukira riot gye twakola dabayo bwe nzijjukira Mityana gyemba. Gye twakola e Makerere mu 76 kwaliko omulenzi nga bamuyitanga yali classmate we. Omwami NRM bwe yali eyingira ADC wa Kiseka vice president bamuyitanga Nyanja Musoke. N'abalala abo be baali baki ba classmates be. Kakati ebuddo nvuddeyo tugenze Makerere. I was always 1 year below. Atuuse Makerere asoma Bachelor of Commerce. Am I right? Omanyifu abaasomeranga e Mulago bano nga tubayita penguin nga tetubamanyi. Totubuulira nti osoma kino nga tetukimanyi. Twali tumanyi omuntu ki wa medicine yekka. Naye I think yakola Bachelor of Commerce. Yasulanga mu hall bagiyita Mitchell Hall. Bwe yatuuka eyo ne yeegatta n'abavubuka abavudde masomero amalungi balina economic background balina obumotoka ne bakola ekibiina kye bayita WeFox. Mwami Kaduuya. WeFox nkankuwemu abamu ow'ekitiibwa Kaddu, waalingawo Leni Muganwa
of course muganda we chief wa Bank of Uganda Commercial Bank walingawo Jack wava muno nga muganda we yatuusa Benz wano ng'alina ne ka BMW VY 521 walingawo Emma Kasenge omulala yani nywevu walingawo Kulubya walingawo Yiga waliwo Dr. Sekajugo naye nga ba class kakati nga n'abawala be batambula nabo baki tojja ng'owuuba skati n'oyingirira gurupu eyo ya WeFox all time ola naye sebo ndi mu kiraamo tuyinza kunzija kuti kakati n'abawala be batambulanga nabo nga baki ekirungi nti abamu basiga bafumbiriganwa tulina mukwano gwaffe Phyllis Nsibirwa yafumbirwa Keke Mukasa yalinanga akamotoka ka Citroen DS UVS 511 otegedde kakati era nzirayo kumulangira era eriiso ne likuba ne ligwa ku muntu omuntu oyo sijja kumwogera linnya because she's been a cabinet minister era nga naye muki nga musoga kakati tuvudde Makerere afunye omulimu Commercial Bank akubye omupiira baleese Centenary Cup mu 7 ne Cup endala mu 79 ekiseera ekyo kyonna nze actually saali mukwano gwa Goloba nali mumanyi twogera omukwano guzze 1908 lwe ninnya ennyonyi naye n'alinnya ne tugenda e Bungereza nze nga ngenda University of Newcastle okusoma ye ng'agenda London ndoza yagenda kukola nze namalayo emyaka 2 n'enkomawo ye yamalayo emyaka 35 n'afuuka Her Majesty's Royal Subject bwe tukomyewo eyo nga tukwatagana omanyi bwe mubeera ku mawanga kyangu okukola ki naye wano nga ali ku market oyogera naye ate noona amwagalana bwe tukomyewo again ne tukwatagana mu Royal Family eyo ninayo emikwano ng'oggyeko omulangira Goloba nina Nnaalinya Kagere ne Duke Bale abo be batutandisa nga tutandika okukola banange mbebaza n'omulangira Wasajja yakulira ewa maama wange Sala Ndagira Ekaliisizo kati bwe tutuuka nga 19 nga tugenda okujjukira Ssekabaka Muteesa Royal Family neegamba nti ekintu kino ani anaakikola saaliyo mu meeting nagenda okuwulira nti Kayondo gwe banaye temwandabe Namirembe ani eyayogera goloza kyajja buzi osanga Nnaalinya ye yawaayo erinnya twalina ekizibu that time constitution yaffe tekkiriza kuwa muntu order of merit kiraba ekyo bantu bagenzi kakati nenkozesa contacts zange netukwata ku constitution netugijjawo Ssekabaka Muteesa n'afuna order of merit era nebaza Royal Family eyaddaabiriza chapel to the tune of 10 million shillings. Fast forward mu 2013 omwaka nga gugwako 2023 twekuŋŋaanya nga munnaffe Keezeekiya Mukasa awezezza emyaka 7 kakati natuula naye ng'ennaku ezo buli wentuula naye wakola ki kakati waliwo munnaffe bamuyita Dr. Sekajugo nangulira ekyennyanja nanga nti ekyennyanja kino kitwala eka ate Sekajugo nga tatera kukola bintu bya kika ekyo so bwe natuula ne nkiteeka wansi bwe nali nsituka Goloba nanga nti Kayondo tulikirangawo kusiba mmere ku mikolo dakiika endala 2 so bwe tugenze juzi ku end y'omwaka yali admitted ku ddwaliro eri above public service oba baliyitaani ndyerabidde nengendayo ne mulaba
nengendayo ne mulaba naye nga byayogera tebikwatagana mpozi n'okugendayo juzi mu Nsambya intensive care unit wenagambira for the medical tebatukkiriza kwogera byama by'abalwadde eyambuuza naye namulaba wax skin and so on buli eyambuuza nga ngambagamba nti mwongere eki essaala nga sisobola kukola ki njagala okumaliriza mpe family emu ekitiibwa n'okweba Mr. Kezekiya Mukasa ne Phyllis bali wano abantu abo bannanga royal family nze sirabanga bantu abo bakoze omulimu tegukola ki tegugambika mpozi n'ekisembyeyo era bwe yatuuka okuwasa nga tukuze era yawasa muki netumugamba nti netumukwazaako erinnya omulangira eyatamiira abasoga bannange ku lw'abannabuddo abasoma naye and so on tuleeta okusaasira kwaffe eri royal family katonda amulamuze kisa sebwebani ebigambo ebinyuvu bwe bityo tumwebaza nnyo olw'ebigambo ebyo bannabudde abo bakulembeddwamu pulezidenti waabwe Frank Sewankambo Old Buddonians Club era bakutte mu nsawo ne bawaayo $75,000 olw'enteekateeka basaasidde nnyo famire obubaka bwebu nga sinayita baana kubaako bwe batugamba waliwo obubaka obw'enkizo bwennyina okubasomeramu nga bwe buli munzikirize tubusomemu ate tusobole okuwulira ebinaava mu baana b'omugenzi. Katikkiro wa Buganda bamulekwa banaalinnya abalangira n'abambejja n'abakungubazi bannaffe mwenna abalala mu biti byammwe tuli wamu nammwe mu kunyolwa n'ekiyongobero olw'okuseerera kw'omulangira Dawuda Asimbwa Kaziwe Goloba. Mukwano gwange ennyo abadde nga muganda wange era ye yali kalabalaba wange nga tulayira mu bbanga lye namala e Bungereza twatambulira wamu mu bintu bingi era nga y'omu ku bayamba era n'okunnyambako nga ntandikawo ebika by'Abaganda e Bungereza mu 1991 abadde muwagizi nnyo wa bintu bingi ebitukwatako ng'Abaganda ne bannayuganda mu Bungereza bye sijja kuddamu kubanga ndowooza babyogeddeko tujja kumusubwa nnyo wamu n'okumusalirwa tunajjukiranga ng'abadde omusaasizi ateegulumiza era mukwano gw'abangi twebaza Namugereka mutuwadde emyaka gy'atuwadde wamu n'ebyo byamusobozesezza okukola mu bulamu era twegayirira Lugaba amuwe ekiwumulo eky'emirembe ng'omulangira bw'abadde omuwagizi wa Liverpool mupiira yonna gy'ali kamutegeeze nti omwaka guno kirabika ekikopo ebiwakanire owaakiri 2 tutaddeko omukono gumu era bw'eteeba entaanya etta amenvu bitulimu 5 gutusinze nnyo ayibeene twalagajjadde era twakuumye bubi. Nasaako omukono Fred ne Irene Semugera n'abaana Semukaya Sendyona ne Semugabi Mujunga halo Bungereza 24 mu Kutula Nsanja. Obubaka obulala tujja kubategeeza naye katusongere okusoma buno bubiri. Bakadde bange mbadde nsaba obubaka bwange buno wansi obusiibula kojja wange omulangira Dawudi Goloba obw'okusaasira. Kojja Dawuda Goloba munnange ondese mu kibuubaalo ekitagambika. Tubadde ffenna okuva ew'omugenzi B Kawuma Wuyo Buddo Kabinja Kukakana Standard Ebunaayira. Era gwe wali best man wange nga nkyali Mbooko. Mutabani wo Yona Yigamatovu Naluggwa ne famire Enankulabye. Obubaka obusembayo nga 23 February twafuna amawulire ag'entiisa ag'okuseerera kw'omulangira Dawudi Goloba
era gwe twasoma naye Buddo era n'okuzannya cricket mu Uganda. Omugenzi Jerosom Nkonge yalina essanyu okunona omulangira ku ssomero ng'omwana we era n'anonda baganda baffe okuva e Buddo mu kisulo mu biseera eby'okuwummula. Famire ya Jerosom Nkonge eweereza okusaasira kuno era n'okwetonda nti twakuumye bubi ayisa abasajja Kabaka. Nassaako omukono Dr. Sekubunga Nkonge okuva ku nnyumba ya Jerosom Nkonge. Bwe butyo nno bubaka bwe badde, obulala tujja kwogera bwogezi ani abuweereza obutonotono, si buli bubaka tugenda kubanga tubusoma. Mu kiseera kino olw'okulokola obudde nja kusaba abaana b'omugenzi bajje babeeko ensonga zibategeeza. Tusanyuse nnyo balaba abakungubazi bannaffe bange kugenda kuba kwebaza bwebaza. Mukama atukoze bulungi nti Daddy atulese ffenna at least twetakulira. Mujja kunsaasira ngenda sooka neebaze Ssaabasajja Kabaka atubeereddewo nga bwe babagambye Daddy aludde nga mulwadde, naye buli lwe tubadde nga tugenda mu ddwaliro nga yasooka otudduukirira. Mukama yeebale nnyo era tumwebaza nnyo olw'ekyo. Twebaza ne Katikkiro ne gavumenti ye yonna n'abakungu bonna abassaabasajja babaddengawo era nga of course be batuma ne bamaliriza ensonga zonna. Obubaka bwonna obuva ewa Maama Nnabagereka nawo tubufuna. Nja kwebaza bassenga ne bataata batubeereddewo nnyo nnyo. Mujja kunsonyiwa nja kunokolayo kaabamu. Taata Namugala ye yatandikira ddala okujjanjaba Daddy ng'era buli ssaawa n'amutwala ne Nairobi n'akomawo nga almost ateredde n'otereera, naye of course obulwadde bwe buba buzze bugenda, naye tumwebaza nnyo. We don't take that for granted. Twebaza nnyo na Lubuga Nabaloga abaddewo mu kiseera ekizibu ennyo n'atugatta. Ssaawa zino tuli one family nga kwegamba twekumakuma bulungi olw'omulimu ogwo gwe yatukolamu. Ne Bannaalinnya Nassolo ne Kagere twebaza nnyo nnyo olwa byonna. Mukama yeebazibwe olw'ekyo. Neebaza ne bano baganda bange okubeera nga twasobola otegeera nti nno tuli one family ne tukwatagana
ne twebeererawo mu kiseera kino ekitabadde kyangu. Mukama yeebala olw'ekyo. Sigenda ab'emikwano ba Daddy sisobola beerabira. Waliwo Haji Nasser Lubega, baali bonna e London ne bakomawo ne kuno. Yaliwo nnyo mu bulamu bwa Daddy. Naye ate Daddy Keke ne Mama Phyllis, Dr. Kayonda bayogeddeko. Ngenda kwongera mbasabe bayimirire. Tebaakoma kuba bakwano baabwe, batandika okuba bonna from primary, naye omukwano paka ku myaka 7 nga mukyali bumu. Ate ne batakoma ku ekyo ne batuzaala n'otuzaala obutatusosola. Bw'otusanga nawe naffe tuli bamamba. Mukama yeebazibwe nnyo bannange, era emikwano tugitwale nga kintu kikulu nnyo. Kaakati waliwo abantu ababadde mu bulamu bwa Daddy ffe ffenna we tutabadde. Mazuruwi wooli, badde nkusaba oyimirireko. Mazuruwi, Ochani ne Ovon, abaami abo Daddy yabafuna, naye bamukoledde ebintu nga bamutukubira ne bagamba bannange mujje muleete abazzukulu. Muzeeyi ayagala nnyo abazzukulu, mubaleete. Bamutegeera ne bakola ki? Bonna ne bakwatagana. In fact ekintu kyesobola kyenjagala okubategeeza ku Daddy, nga bw'omutegeera aba munno nnyo, naye nga bw'oba tomutegedde Loyinza, naye nga he was a very good person. Kyovola yasobola okuba ne Daddy Keke okuva ebbanga era ng'atugamba Brenda, Daddy mutegeere, Daddy mutegeere, ne Mami Phyllis bw'atyo. Mukama okuggyako munansonyiwa kye nadde nerabidde, atulese abaana 5 n'abazzukulu 15. Kati bakito bange bansabye buli omu ayogereyoko katini ku Daddy, tetujja kulwawo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Simanyi bwe nnyinza kwebaza abantu, but tweyanziza nnyo nnyo nnyo. Sijja kumentioninga nti ono oba ono, naye buli muntu yenna abadde mu bulamu bwa Daddy n'abaawo ku lulwe tumwebaza. Naye nga nsingira ddala n'okwebaza abasawo. Daddy muntu mwangu nnyo, but babadde nga bamugumiikiriza ne bamutegeera ne bakola ekyo kye balina okukola okulaba nga abamulamu. So simanyi wonna wabadde akoze ne mulaba nga alinganga oba abanyizizza, tusaba mumusonyiwe. Mwebale mwenna okubeera wano olwaleero. Munsonyi sijja kwogera nnyo kubanga Luganda lwange lukyamakyama. Taata kyengenda okugamba nti taata ffenna yatiigiriza ki? Okwagala, kubanga mwenna mumanyi nti taata yina abakwano bangi. So ffenna yatiigiriza okukwana. Okuddako ku Zalwango kye yagambye nti mmanyi ebintu oluusi ng'ali muzibu batya
forgiving, please. Mwebale nnyo, kama Katonda ayongera okugumya. Twongera okwaniza Oweekitiibwa Apollo Makubuya, Mumbejja Grace Kaboyo, ono Secretary General ku Pan African Women Organization era Senior Presidential Advisor, Dr. Sarah Nkonge, Dr. Sarah Nkonge, Joanita Nkonge, Paris, France, Honorable Kefa Kiwanuka, MP Kiboga East, mwenna tubaaniriza. Obubaka okuva Kabojja Junior School, akakadde kamu, mwebale nnyo mwebalire ddala, ekika ky'Embogo, nabwo obubaka butuuse. Nja kusaba nga tetunnayita Namika okutwanjulira okwaniriza Nnaalinnya Dorothy Nasolo, katusabe omukulu ono akozesa eddakiika emu, mukulu wava munno ojje obeeko ensonga z'otutegeeza. Eddakiika emu. Bw'anaamala okwogera tujja kufuna okwogera okuva eri Nnaalinnya Namika. Kale so. Ssebo Katikkiro wa Buganda, abalangira n'abambejja ba Nnaalinnya, abakungu mwenna kuva e Mengo n'abalala bonna mu biti byammwe. Nze nyimiridde wano ne bannange bano, Oweekitiibwa Kaddu Kiberu ne Mwami Leonard Muganwa, ffe bamu ku bantu Dr. Kayondo be muwulidde ayita ba WeFolks. WeFolks twegatta mu mwaka 1974 nga tuli ku university abasinga. Twalabanga ebiseera ebyo byali bizibu nnyo, abantu baabuzibwangawo, abalala ne bafa, abalala ne batalabika. Kakati ffe twali nga tuli myaka 19 ne twekolamu omulimu. Ne tukola ekibiina kyaffe ekya WeFolks. Ekibiina ekyo eyali warden wa Micho, omwami gwe bayitanga John Nsubuga, mutabani w'omugenzi Bishop w'e Namirembe Danstan, n'atuwa ekifo we twakuŋŋaaniranga. Ne tutandikanga mu kifo ky'ogenda mu tawuni, kuba mu tawuni wali amasasi n'ebirala bingi, ne tubeera nga tukuŋŋaanira e Makerere ku university n'abakulu bano be mulaba. Ate abamu nga Bakayondo abo oluusi nga nabo tetubakkiriza kulinnyayo, nga tubagobera eri ebbali, era oluusi twesisinkana ne tukiyomberamu. Naye Daudi nze nali naye twali ffenna mu kibiina kyekimu, era twatambula naye Daudi nga sportsman, yali goalkeeper university, yali goalkeeper wa Micho. Dauda, Mugenzi Dauda. Naye okuva awo era ne omuzaana we Marion yamusisinkanira mu kibiina ekyo ekyaba WeFolks, ate nga yamusinkana mu WeFolks. That's right. Okay. Kakati ate Daudi n'abeera member ow'ekibiina ekirala kye bayita Ziwonda Seniors Club,
ekibiina ekyo ky'abayimbi n'abaagazi b'ennyimba naddala ez'olukongo kuba mu myaka gye-67 ennyimba ezaaliwo zaali za lukongo okusinga. Kati mulimu abantu nga Frank Mbalire, mwalimu omugenzi Same Kasule, Jesse Sentamu n'abalala ng'abo, Hamuliira, Bakubi Bandongo. Abantu abo ekibiina ekyo eky'abaziwona Seniors Club era omugenzi Dauda abadde munnaffe nnyo mu kibiina ekyo era nga mukuŋŋaanya nnyo abantu tubadde terakuŋŋaana mulundi gumu mu mwezi ne bakuba ebidongo ne bazina oluusi n'abamu ne bayimbayimbamu bwe batyo. Kale Daudi ffe tutambudde naye ffe tetwali naye mu primary kubanga abamu ku ffe tetuli bannakampala twava mu byalo eyo naye bwe twasisinka ate nga bwe mutulaba era tetuli baana b'abakulu naye twasobola okukwatagana ne Daudi ne tumwagala n'atwagala okuva mu mwaka 7 gy'emyaka 52 gye tumaze nga tutambula ne Dauda omugenzi. Kakati waliwo message evudde wa bannaffe kubanga bannaffe bawefolks abalala tebali kuno ng'ekitiibwa bwe kigamba nti Buganda bwabuna ensi yonna. Bannaffe abawangaalira mu nsi eya South Africa baweereza obubaka buli mu Luzungu naye mbadde nsaba munzikirize mbusobe mangu nnyo. Kyannaku nnyo bwe twawulidde okugenda okuseerera kw'omulangira mukwano gwaffe Daudi gwe tumanyidde emyaka nkwatirako emyaka egisukka mu 5 omulangira Daudi Goloba. Ffe ab'emikwano bakwano be n'abaali basula mu Micho ne bawefolks ffenna ababeere South Africa tetusobola kwerabira mu mitima gyaffe ebintu Daudi omwami eyali ayogeza eggonjebwa mukwano gwaffe Sobaz Daudi be yali. Tusaba Omukama agumye ab'enju ya Daudi mu ssaawa eno enzibu. Tusigala nga tujjukira obukulu bwa Daudi nga tukozesa ebigambo eby'ene South Africa nti omuntu ng'omuntu ngabanye abantu. May the soul of our dear brother rest in eternal peace. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kino kivuddewa bannaffe ab'e South Africa, Advocate Joseph Barre Lukwago ne mukyala we Paul, Emmy Kasenge Doctor ne mukyala we Juliet, Godfrey ne Brenda Kanakulya, Dr. Peter Kawesa, Dr. Joseph and Ruth Kabugujjo, mukyala Damali Kulubya, Edward ne Dr. Olivia Ngwanula, Dr. Chris ne Anne Kibuka, we folks South Africa. Mwebale tuwuliriza Dauda tukusabira omule mirembe abaana ba Daudi Mukama abagumye n'ab'eŋŋanda mwenna. Mwebale nnyo. Sebo webale nnyo webalire ddala. Mu kiseera kino tusigazaayo speech 2 zokka tugende mu swalaat. Nja kusaba n'alinnya Namika ojje otuyitire Nassolo n'alinnya Dorothy Nassolo ate awo tuwulire ebigambo byakamala byonna nga ssentebe w'enteekateeka amuyita. Wane tuli mu mbuga ya Nnalinnya tumuwe ku ngalo. Webale nnyo muteesiteesi era senga tokyogedde badde ngenda kukwata mulaka.
kubanga nakutedde ensobi naye olabika ogitereezezza. Ssebo bannaalinnya abalangira mwenna abakulu abali wano abambejja, ssebo Katikkiro wa Buganda ne bakatikkiro mwenna abawumula n'abagereka wa Buganda, abakungu mwenna abali wano. Tuli wano nga mbaaniriza mu kibuga kino nga Nnaalinnya wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye nannyini kibuga kino, naye nga tuli mu nnaku nnyingi olw'omuzzukulu waffe Omulangira David Goloba oba Dawuda Goloba atuvudde ku maaso. Omulangira oyo nze ku lwange twakula naye era ffenna abaakulira wa Nnaalinnya Mpologoma Omulangira oyo twabeeranga ffenna, era ng'Omulangira oyo atusanyusa nnyo nnyo nnyo. Mu kiseera ekyo kyalinga kya Bell Bottom na Afro, era Omulangira Goloba of Afro and Bell Bottom, era nga Omulangira ali very smart ng'ali ebudde ne banna abajjanga okumulaba, Mulangira Suuna, Mulangira Ndawula, abalangira bangi abaali nga wa Nnaalinnya Mpologoma ne abambejja bangi abaali nga wa Nnaalinnya Mpologoma ffenna baakulira awo. Era mu bukulu Omulangira ono nawakadde mpuliddemu abaga nti abaddemu obuzibuzibu. Yes, teri muntu ataba mu buzibuzibu, naye alina okwagala. Era ffenna abaali nga wa Nnaalinnya yatutuumanga nicknames. Nze yampitanga Namismoke olwatukuba nti nze Namikka, naye up to now era mu bukulu buno era nga lwansanga mpita ki Namismoke. Kale yalina okwagala kungi nnyo, era ffe ababadde wano ekiseera kyakomyewo nga tetuba na mukolo gwonna oba kufiirwa oba gwa ssanyu. Omulangira ne bw'abadde mulwadde ng'aba atuuse wano n'omulaba ng'ali mugulumi naye ng'akoze eki atuuse, wadde yolina gye tufiiriddwa mu baganda baffe mbasenga baffe, Omulangira oyo ng'aba atuuse. Tusaba Mukama Katonda agumye ab'eŋŋanda ab'ennyumba ya Ssekabaka Muteesa kubanga mwava muno mulimu bakabaka bana: Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye, Ssekabaka Mwanga, Ssekabaka Dawudi Chwa ne Ssekabaka Muteesa ow'okubiri. Yensonga lwaki mulabye nti tumuyingiza muki mu nnyumba. Abalangira n'abambejja bonna abafa tetubayingiza, twateeka mu kigaago, naye ye mwana wa mujaguzo, kitaawe ali muki munda, nolwekyo tumuyingiza okusiibula bakadde be. Tumusaba Mukama Katonda muwe ekiwumulo eky'emirembe, n'abaana mwenna Mukama abasibe ekimyu era abagumye. Bali nnyo bali eddala. Nnaalinnya kiseera kino saba Nnaalinnya Nassolo ayogere ku ennyumba ya Ssekabaka Muteesa. Neebaza nnyo nnyini bonna abazze mu bungi bwe buti okusiibula mwannyinaffe muganda waffe Omulangira Goloba. Goloba abadde muntu w'abantu, kyemmanyi nti yalisanyuse nnyo okubalaba mwenna. Abadde ye tasuulirira banne nga bafiiriddwa oba nga balina ebizibu, ng'era olumu abamu ku ffe tulabanga akiyitiriza okugendanga mu kuziika ne mu nnyimbe, naddala wano waaberedde omugonvu. Twagala okwebaza ennyo abantu bonna abalabiridde Mulangira. Twebaza nnyo omukyala gw'abadde ayita mukyala mukulu Phyllis obwedda be beebaze nnyo, n'omwami w'Ekkeke Mukasa. Ababadde mikwano gye ennyo emyaka gyonna, era abalabiridde nnyo abaana baffe Nakayenga nga bwe bagambye n'omugenzi Ssekamaanya. Tubeebaza nnyo nnyo Phyllis ne Keezi. Twebaza nnyo nnyini muganda waffe Omulangira Namugala ne Muzaana
ne muwala waffe Omumbejja Nachwa olw'obujjanjabi bwonna bwe balaze Golooba. Nachwa weebale nnyo olw'omukwano n'ekisa n'okufaayo okungi by'olaza nko Golooba. Twebaza omwami n'omukyala Ziwa e UK olw'okulabirira Omulangira n'okumusuza awamu n'emikwano gye gyonna emulala mu Bungereza abamufuddeko ennyo nga n'omukungu Ssemugera. Twebaza era tusiima nnyo ne famire y'omugenzi Nassa Ssebaggala, buli omu yamwogeddeko, ne Mulangira Ekibuli yamwogeddeko. Nassa yali mukwano nnyo gw'Omulangira. Twebaza byonna bye bamukoledde n'okutuusa kati. Twebaza nnyo ttiimu y'abasawo abaakuno n'ab'e Bungereza. Twebaza Dr. Ssetitole Ssebo, weebale nnyo, weebalire ddala. Waliwo ne Dr. Grace Walusimbi abadde amulambula awaka. Twebaza nnyo omuvubuka oyo Okyani, obwedda bamwogera naye akoze omulimu. Ne twebaza ne Mazuruyi weebale nnyo. Abadde amutambuza amulabirira. Ne bannaasi Nassara Abacha ne Susan. Tubebaza nnyo olw'omulimu omulungi gwe mutukoledde. Mu ngeri ey'enjawulo twebaza nnyo nnyini Oweekitiibwa Mbuga Dr. Kasimu Nakibinge jjajjaffe. Byonna by'okoledde muzzukulu wo era mukwano gwo ebbanga lyonna n'okutambuza byonna nga bino bwe bibadde. Obwedda bakwebaza ssebo, weebale nnyo, weebalire ddala. Tuli basanyufu nnyo. Golooba bamwogeddeko bingi era abadde mu ebyo by'abadde nga bwe bagambye abadde munyumya nnyo Golooba. Nga bw'akuba essimu n'ogiraba oga nti bw'oba tolinaawo awa kalamba oga nti atunaayogera oluvannyuma. Kati era nga bw'akuba ogenda okulaba awa ng'etambudde yeeyo eko nga mugimazeeko nga munyumya. Mulangira abadde yeemanyi bulungi n'ekitiibwa kye ng'Omulangira era nga ddala mu butuufu alina presence eyo Golooba ey'ekirangira yennyini. Ayogedde ku by'okwambala, yayagalanga ennyo ebyokwambala ebyamalidaadi ebyo okuva mu buto ne mu myaka gye egy'ekivubuka ekyo, ne afro nalinnya gy'ayogeddeko ekyo nga kwegamba kigundi kye nnyo mu bifaananyi ebyo eby'edda mu mbeera ezo ez'edda. Naye no mu bukulu ayagadde nnyo ebyokudizayininga ebyokwambala, naye yennyini ayambala amakanzu ago agali sinazi kwegamba. Ndowooza mwe yajja n'ekyokuba nti yakola mu bizinesi n'atandika okutunda amakanzu ago ag'ebbeeyi amalungi. Ne jewelry ng'agamba nti akola jewelry na bwe bityo, n'empeta yeeyo eya gold eyo nzijukira nga yatugaa nti yagyedizayiningira eyo gy'abadde ayambala. Nange nabikwata bino. Bwe yali e Bulaaya Golooba ng'atera kwegamba nti engeri gy'abadde ng'asaaga nnyo kwegamba ng'agenda n'akunyumiza nti ye ayagala kwambala era ebyo bya bbeeyi ebyo, ng'alinda sales mu maduuka ag'amaanyi ga Harrods, n'agula engatto n'agula amasuuti, naye ng'aga nti nze nninda sales ezo kwembigulira, ng'era mwagendera bw'aziraba n'agenda n'agula ebintu byebyo ebirungi bye yayagalanga ennyo. Yayagalanga nnyo Golooba oyo n'okugira ng'amanyi mu bulamu bwe nti ali winninga jackpot, nti lumu agenda kukuba akalulu agira awangule ssente empitirivu ennyo nga zaawulira abalala ze bawangula, era nga buli lunaku akuba akalulu. Kati kyeyavanga avuga n'ayitako mu mayumba g'abagagga eyo mu eriyezo ez'abagagga alaba amayumba ago kweganga omukisa bwe gumukwata
gumusange nga mwetegefu era nze nga nsesa ne mugaa nti naye Golooba nanga nti nkubulira mwannyinaze tomanya bya Katonda. Era nange nanvugangako nantwala nannambuza. Kati Katonda oyo era gwe tusaba akuume Golooba, amulage ekisa, amuwummuze mu mirembe. Weeraba Golooba. Kambawe obugalo abantu baffe batera kukola endowooza